nga muperereza alina amakolero mu America, alina amakolero mu Canada, akola food supplements, akola ebijimusa, abijja ate mu yakola organic, abijja mu bibala byetulima. Kakati omukyalo oyo yakkiriza senga pulezidenti yamaliriza olukusa ku lulala tujja kubanga amakolero gajja. Kakati omuntu bwambuuza byenjagala okukola obiwulira jajja binene. Mwami Ssempijja nsaba tutandikirawo mu ssaawa yaffe eyokubiri atuwulira olaba mu Luganda nti kati oli candidate, waliwo omuntu nga alonda ggwe ng'akwagala ng'ate asobola okulonda ne independent n'alekawo ne flaga bearer naye kati ono munoonya y'akalulu oba Luganda nti ku mulundi guno alabye nale mugenda kutambula ku byalo eyo oba oli awo ba flaga bearer muyinza okutambulira wamu okweyawula okusinziira ku noonya y'akalulu kammwe. Ndaba ogenda kubaawo olusozimu katono nti kubanga songa yo njitegeera njagala awo njagala okutegeeza batuwuliriza nti kituufu abantu baffe basigalamu kiri kyemuyita individual merit. Abantu bano Baafirika, Omuafirika ayina kyemuyita values, ayina ebiruubirirwa bye nebyayagala nebyayagaliramu. Kakati tulina culture, omuntu n'agamba wange ndi wa Nuupu naye oli muganda wange, olwa culture eyo ako kabaamu. Omuntu n'agamba ndi wa NRM naye omusajja ono bwekwa accident byambeererawo. Waliwo ebintu ebibeerawo munda y'abantu tujja kubijjiramu ddala ebyobuntu kubitundulamu ebyobuntu. Ndowooza tukirekere Katonda, tukirekere obuntu, naye nga mu mateeka g'ebibiina by'obufuzi kyoyogera bwe kyandibadde, naye mu byobuntu n'okijjamu oti kizibu okukijjamu. Waliwo bye tukoze abaana mwe bali, mbadde nkubuulira ku mulerwa omusawo oyo omukyalo omukulu nyina omulenzi mama wange omugenzi kati abadde ayamba abakyala abali mu kuzaala batazaalanga eddwaliro byagaana nga bawa eddagala ne bazaalira myaka 5 yabadde bambi. Kaakati waliwo yajja n'aŋŋamba nti nze ndi wa Nuupu naye maama wo ye yampa eddagala gali siina mwana, yagamba nze nnyini n'olwekyo nja kuwa kaki akalulu nokitegedde tukiwulira kwegamba nange mbigoberera. Naye chairman omulamba owa NRM kyayogera nga Honorable Kasule vice chairman wa ggwanga nga akulembera Buganda, kyayogera kyekyo ekyekibiina n'ebibiina ebirala bwe bigamba. Ne bw'abonaabeera omukulu Bobi Wine nga oba ababibiina abalala baani abakiikiridde bapulezidenti abakiikiridde tulina Nandala Mafaabi FDC yajagaba naye FDC buli lwolaba akabonero otiikinga ekisumuluzo. Naye nze ku lwange abantu tubannyonnyola kati tetunyonyolera bwereere. Oyinza n'okunnyonnyola ku leediyo wano omuntu ng'ayambadde essaati mmyufu n'agamba byempulidde Ssempijja ayogera si bituufu. Nja kutiikinga Ssempijja oba nja kutiikinga Museveni kubanga ak'omuntu si kante tibuyakawaluli so ffe tugamba nyongerezaako ku bya mukama wange Kabasolo nti mu kwogera bino bye twogera mubeere bamativu nti ddala
kirungi kati okutambula ne President Museveni okutambula ne NRM ne bwoba oli wa kibiina kirala yinza okusigalayo olw'ensonyi naye mu kulonda wali kubanga kubanga kati mutunuulire ebintu ebigenda mu maaso mutunuulire kubanga ffenna tuwuliriza kyekimu waliwo ebifo bingi ebitajja kubaamu ba opposition bonna sigamba kya Nuupu sigamba ani naye nga bonna tebataddeeyo mubaka abamawulire mubimanyi mubisiriikirire kati NRM etandike n'abantu mu palamenti 100 constituency 100 timutaddeeyo muntu mugenda kugamba mutya nti munaatwala gavumenti ekiriwo kaakati kiri nti katuwezeeyo kuba memba palamenti betunaafunako ssente ng'ekibiina eza ipod n'ezaba ne zijjayo ne palamenti ewaayo ssente mu bibiina eziva ku bamemba ab'ekibiina ekyo bw'oweza 100 era n'esente ziba zeeyongedde bw'oweza 200 n'esente ziba zeeyongedde kati nze ndaba nga gwe mulamwa kubanga abantu tebaagala mazima era timulwanyisa bantu baffe kubateeka mu busungu kulwana kati ekiriwo kunoonya nti abaayi tusurviving tunaabeerawo tutya naye kugamba nti okuwangula obwa pulezidenti ng'oli atandise ne bammemba 10 banna tubeeri ye tunulire eno mu bakansala tunulire mu madisitulikiti kati tebamala mu madisitulikiti eno tebamala okufuna ebifo baafuna oba mwe tubigoberera kuba manyi waliwo kati gattamu bakansala b'erusi 5 mu Uganda yonna gattamu bachairman ba LC 5 mu Uganda yonna gattamu ababavubuka mu Uganda yonna NRM irinako ki abala bayinako ki kati gugobererenga tuwetta ogoberera oli scientific kubanga ebyo kwe kubeera kibayita okubeera scientific okubeera nga oli objective ng'ogoberera ensonga nga bweri si ggwe nga bw'oyagala zimanyi nkutegeera bulungi jajja ogoberera ensonga nga bweri ogoberera ensonga nga ebintu bwe biri ddala objectivity so si ggwe nga bw'oyagala era bwe bali kugamba nti genda okola research kintu tuteeka bwongo obwo nti kijja kuba bwe kiti gwe wandiika kyosanze ku ground ontegedde bulungi kutegedde bulungi nziraamu omuntu gwona ogattamu bakansala bonna n'ogattamu abakyala n'ogattamu abavubuka n'olaba ng'onaayina oledde ebitundu 6 ate mugamba mutya nti munaamuwangula kuba pulezidenti waliwo ebintu abalonze bano bwe baani mu Uganda yonna kaaka tugambe bugambe nti abaayi nti tubeerewo tulwanirire survival kugira nga tugira ki nga tubeerawo kugira nga tubeerawo so nze bwe mba ngamba abantu nti mulonde NRM nange sibagambisa biases naye objectivity ekyo bwe kiti bwe kikola ki bwe kiri nti bannaye timukaya nanyo nakuttingana sirabawo obubonero bugamba nti President Museveni tawangule sibulaba era senga nze wange nayina obusobozi obukanyisa abantu ekiro ne bagamumanyi omusajja mulabi agenda kuwangula President wefe agenda kuwangula naye eti ffenna tumuwa akalulu tumusabe kino tomanya abakikozeeyo babadde yensome badde tereko abebiina byopposition ne bagenda ne bonna ne bamwaniriza ne bababuuza nti abaali mwe mwababuuza abamawulire nabiwulire ku leediyo ate nga muzze nti ku ssaawa eno bye twagaliza ekitundu kyaffe yabirina katulaba nga level of appreciation level y'okutegeera ensonga abamu batuyiseeko njikira lwe yajja wano meya namanya teyajjayo batemettale n'agendayo n'asaba entambula ne bamuvuma
okitegedde ngaekyemanu district nagamba nsaba entambula kubanga era oli yagigaba yawa bakyemani entambula kuba ye head of state naye kati bwe tulingiza tuti ne tulaba nga anaawangula singa tubadde nga tumanya ebyobufuzi singa situtula butuuzi bannamasaka ne tukuwola ekiwandiiko nti fe tukuwadde naye twagala kino nakino oluguudo lw'ekiwangala oluguudo lw'ekalungu oluguudo lukaya mibuula kagologolo oba kati nze ngenda kutwala olutalo mu palamenti olw'okusaba enguudo z'emmwanyi pulezidenti yakola enguudo z'amafuta oil roads njagala coffee roads ekyo kyange oba n'ababwomu nja kulwana era Dr. Seroda nawulira nga akyogerako nga ekkubo lyabwe eryebukulwa lino nkugambye era ngenda kumulaba Dr. Seroda ndoza ngenda kumunoonya ku maani munoonyeeko nawulira nga mbadde nsuubiza mbadde sinagendayo naye nga mbadde waliwo ebintawaanya naye nze nkugamba kubanga tubalansinga ekibalo nkirina emmwanyi zetufulumizza zistabilizinze economy era zezisiza dola emmwanyi zikuba dola ebikonde tobimanyi emmwanyi tutuuseeko ne dola 10 negola 34 kituufu kakati ng'omusuubuzi w'omu Kampala bw'oba oguze dola 32 kitegeeza nti ku byogenda okuleeta amagoba wagakozeeko dda kubanga obadde ogigula 38 bw'ogigula 34 oledde omaze okufuna 4 nga tonnabana kusimbula kugenda China kakati awo wengenda okusabira enguudo z'emmwanyi zikoze ekibalo nkirina nze siringa bano bemulonda abatamanyi bye bakola ate nakulimba nze ebibalo byange mba nabiwano kyova olaba nti natuuka ku point pulezidenti nakkiriza nti nteeka okuteeka sente mu mmwanyi era zitaddemu nagulira abantu endokwa jasanga ndi kadongo kamu ngabo wange nagamba nti isempija agaba atya miliyoni y'emmwanyi ye nagangenda gaba miliyoni 10 buli mwaka era nasale ne zibona ensi olwa pulezidenti ekigambo kyeyayogera era nateekamu sente kituufu kati yayimirizaamu tumusaba busabyayo addemu azuukuse yayimirizaamu ng'aleese sente za PDM naye kati tumusaba kakati nzaawo wengenda okusabira enguudo z'emmwanyi kubanga nazo ziyambye ki ziyambye ebyenfuna byaki byeggwanga so njagala okutegeeza abantu baffe mu nsonga eyo kubagamba nti bino ekyokugamba nti munda y'abantu olwaleero tobalaba munda y'abantu omuntu mbagaye nti aka omuntu si kante nti weyakaabira jjo ne leero bweneekaaba olidde omuntu asobola bunnaku zino okulaba ekituufu nti omusajja gwe baali bagamba nti emmwanyi azitunze azibbye simanyi bibaki olwaleero bw'oba ogiina emmwanyi n'ogenda ku kyuma n'osunsula gumu mu 4,000 ffe emmwanyi nze gasempijja nzirimira ku 4,000 mu kibalo kyo ekibalo kyange zisibalangako emmwanyi ya mutwalo ebitabo byange bibirwa nze mbalira ku 10,000 era amagoba mba nago naye bweba gumu 4 ate Museveni zeyabba zeziriwo ebigambo gambe ebyo kakati omuntu ayinza oga naye wa sijja kugira nnyo kukaayana na bannange naye nze Museveni nja mumwakalu nga yatunze yagumu 4 so awo wonna tulina okwegenderezaawo nga tugamba nti gwe bwobanga olonda nze mbagamba bonna ab'ebibiina byonna ebirala byonna ku mulundi guno mulonde pulezidenti Museveni tusobole okufuna amaanyi aganaamugjako ebintu bingi ebigenda okugabwa mu kisanja kino ekijja nabirabye manifesto nagyeyetegereze ya NRM njagala kugenda mbikwakuleyo ate yajja okugaba
so kati tuba twagala kufuna bintu twagala amakolero genjogeddeko kumuwa buwagizi abakulembeze baagala buwagizi ate ekisanja kyekisembayo ebyaddala tulabanga leka naawe kyabayogedde kyekyo tiyakyogedde kyekisembayo okumukubaagalo kirabika tiyakyogera nga palamenti egenda okumulondakmbuuza tiyakyogera nange namuwulira kakati gwe lwaki olowooza beera scientific twala kye bakugambye nati bwendaba okulubane bafobiya wa Cameroon twala kye bakoze eki kyebatugambye bwaba yayogedde nesigwe kusose jajja onomutaddemu omugwa waliwo ensi eno ebanzibu omanye omusajja wa Vietnam gundi erinnya nolijjukira pulezidenti ono bayagala ennyo kale tibamwagala nnyo naye yafuula Vietnam nefuuka first world kakati juzi of course newaddawo abavubuka awo nebabirwaniramu nebamunona nga wa myaka 9 ndoza 92 ajataase embeera Vietnam gwogisinga nkugambye kati eri mu iddaala lya first world Vietnam nedda si Vietnam gundi Malaysia munsonyiwe Malaysia ontegedde bulungi yajjako na wano olumu ng'akyali mukulembeze kakati kisoboka ensi erina bweraba ebiki ebintu buli nsi eba n'ebizibu byayo ono anywezezza eggwanga lyaffe lirilandlock teryali liyingirwamu nnyo olw'obunafu nga balinyigiriza wano nawali buli ajja azisomerako naye kati respect gye tulina buli alemwa buli pulezidenti abasinga abalemwa bajja kufukamira ntebe sebo tuyambe otuwa obukuumi tuyambe otutaase tuyambe otutuuze tuyambe otukuumireko eggwanga lyaffe ligenda kuggwawo enkya kakati abo bonna webagira ate kakati nze kubanga bekubuulidde obimanya nti byenjogera byeru so toyinza kulowooza nti muntu mutono era bwe tutyo bwetumuwadde ekitiibwa naaba nga atuuse ku bbanga lino nga atukulembera naye kyenjagala okubagamba nti ebyo byonna bwe mubeera ba byabufuzi abamanyi kyemwagala ebyobufuzi buli kaseera akamu kajja kubeerangako omukulembeze omu bwemuba timubenga bano ba Somalia oba baawa nga mwagala nga Sudan eyamambuka bonna baagala bakulu abo bajenero babeere bakulembeze tibakkiriza omu ku bo omu n'akkiriza n'abeera wansi wa munne kati bwe mukola ekyo ekiriyo mukimanyi naye bwe mubanga munaafuna oda n'emirembe mukkiriza ekibaddewo naye nga bwe tulingiza bw'omanya nti ono anaawangula naffe tukole strategy ewanguza basempiki abanaamugjako ebikola ki ebitambuza ekitundu kyaffe so njagala okugamba bannange abatuwuliriza nti mu byobufuzi si tituliimu eno si NGO nti nange bampeemu nfugemu bino si kyakugaba buyambi kino tugenda ku lutalo mulonda omuntu anaateeba ggolo mulonda omuntu asobola okwaŋŋanga abalala tusobole okuba nga tulina kye tujjayo era nze Masaka sinaba mbadde saagala kumatira nga situfunye mu makolero nga tetuzizaawo waliwo ebintu ebinene ebituluma tulina n'enguudo ezituluma era bw'ogenda ku nguudo empya ezikoleddwa awalala twabalanga mmotoka eziyita ku luguudo kati njagala kukyalenjinga bannange nti oluguudo ng'olwekiwangala oluguudo ng'olwekalungu oluguudo nga luli olwewange okuva erukayo okudda kiragga okuyita kudda ekagologolo omanye emmotoka eziri ku luguudo olwo bano abagaga b'ekigangazi bonna bayitaawo tuyinza kumala dakiika 2 nga tewali mmotoka ekuyiseeko
kakati lwaki situzibala kitegeeza nti emmwanyi erina kyereese mu bitundu abantu bagaggawadde baguze emmotoka buli lunaku batwala seminti batwala soda batwala bbiya emmotoka eziyita ku luguudo batwala ebifaliso batwala so bwe tubalirira kaleji y'oluguudo weesanga nga tuli waggulu nnyo so tugenda kulwana entalo ezo nga mutuwadde obwesigwa esebo tuyanze nnyo tuyanze gatuliriza oli ku Lwasa Mayinja Impact FM program kyoto kyabataka muwomya nsonga nze muzukulu wa Nakirembeka Franka Bwekumbule. Abavubuka balonda omuntu ku lwange abavubuka balonda omuntu bayinza okulonda omukyala nga mukadde bayinza okulonda omwami nga mukadde bayinza okulonda omuvubuka munnaabwe nganze bwe nakubuulidde nti bwe nali nyingira Masaka nali muvubuka naye nali ebyenjawulo byali bingi nga bwe banteeka ku minzaani ate mbisinza omukadde kyampanguza naye mulonda omuntu ayina enteekateeka kubanga ekifo ky'empi kiri kimu ne bwe nabeera muvubuka oba mukadde kiri ekifo kitya kiri kimu naye ekikulu oyo gwe tulonze ayina ntegeka ki eri abavubuka wano ku byemizannyo ndowooza seetaaga mu Uganda sirina wenyinza kweyogerako ku byemizannyo kubanga nkyayira respect wonna ne mu nsi yonna ku byemizannyo naye ng'ogyeko ebyemizannyo twetaaga okukola bwe nali ndeeta ddala amakolero twetaaga okufuna amakolero abantu baffe bafuna emirimu bwe nali ndeeta omuceere guli baavuma bampaabidde wa pulezidenti biki ebyo netuleeta abakugu nze sikola bukozi kintu netuleeta abakugu bannema bonna ne baggwayo nembaga mundagewe nembaga ti nze ku lwange ndowooza mwe mwandibadde muyamba bwabaawo ekiyinza okuwonoona ne muwa investor amagezi engeri gy'ayinza okikolamu nga tayonoonye bamatira nga nkiwangudde naye kati wakolerawo abantu bameka gyonaalabye omukyayina atendesa abavubuka abagenda nga balimi eyagenda okulima zongo Mr. Zongo atendese nasanze abavubuka ezo tractor zemulaba alina zino excavators waliwo abavubuka batendesaawo nga yagenda alima muceere naye kati makanika asumulula ingini ya excavator n'agizaawo n'agiteeka mu spare baŋŋambye nti wano mu makanika section tuliwo 150 awo mulwera ojja ogende mulambulewo nengerayo yingirawo ojja kuvayo n'akasawo k'omuceere kijja kuviirayo nja kujjaawo ne wabeerawo bano ba operators abavuga bitractor naye yagenda alima nga tamanyi na mmotoka yo license agifuniraawo otegedde bulungi ate ne bamaneja b'ebitongole osanga omuntu nga alimisa omuceere ng'agulimisa nga mukyayina ate ng'emmere eyo enkalu y'omuceere kawunga biki tegenda kuvaawo kubanga population ekoze eki eri naye njagala obategeeza nti kati nayinayo omuntu gwe njagala nali maze okuleeta nantwala ekyayina ku ssente ze andage ekyayina weerunda ebyennyanja nga njagala okuggyawo olutalo oluliwo wakati wa gavumenti n'abavubi kubanga ekireeta ekyo abantu tebakimanyi eri abali ebyennyanja Congo nawalala eyo mu Sudaani baki ate balina ne ssente baagala ebyennyanja balinga balowooza nti ebyennyanja mulimu n'engeri gye babirowoozaako nti oba bobiri oba n'obwongo oba n'omukisa kati ebyennyanja tebagenda kukoowa kubigula naye ennyanja yaffe Victoria tegaziwa ate kati ebyennyanja tebikyali wulira birina okukendeera ate bw'ovuba obuto akato kagenza tekazadde gwe oyagala okutta towulira abantu bwe twali twegendereza twateekawo kati enkola y'amaanyi mu gavumenti okwegendereza eddagala lyonna erigema eddagala lyonna erigema mu Uganda limala kuyita mu bukwakkulizo mu kukebera baligezesa ne tugezesa ne tumanya nti tibazze kubanga omuntu
bwagemu abaana abato n'abagaana okuzaala ate oba mukya eggwanga talimaze balimaze naye kati gavumenti ya Uganda yateekawo enkola n'ebyuma ebyomulembe ennyo okwegakasa nti eddagala lyonna lyetugemesa lisangibwa nga teririnamu kalala kubanga ensiise wekyusi oyinza okwesanga omuntu abakoze ekibi kati ekyo nkikubiddeho bubizi so kakati naye bwe mulaba nga obuzibu abantu beyongedde mu 1999 twalina abantu miliyoni 4 mu 1999 twalina abantu mu Uganda miliyoni 4 olwali tulina miliyoni 5 ennyanja tegaziwangako kati omuntu abeerawo abamagye batukwata bagira ki olutalo telugenda kuggwa bwe muba mwali miliyoni 4 kati nga muli miliyoni 5 ng'ate ennyanja yenkana ng'ekitabo kino tegaziwangako akanyigo kajja kubalwanya kati munoonye Ssempijja alina pulaani nze nali nfunye omuntu ne mutwale wa pulezidenti nakkiriza okulundira eno katongo mu katongo eno yaavu nga tusobola okulunda ebyennyanja ndoza nga miliyoni 10 buli mwezi naye abalala bakwatibwa abaddu ne bamunzibako naye kamala okuddayo mu gavumenti muffe mwenyini mubeeramu naye kati mmala bwenzirayo nja kuttukiza kyomukusa omulungi nali nkitambuza nga pulezidenti alina buzibu nakulunda byennyanja muntu tomazi kubanga amazzi tigatambula infact oba ogakuumidde omu gagenda kaago agateeka okukola ki ng'era omugabo oteekamu ekidiba kyebyennyanja amazzi negayingiramu negafuluma wano negasigala nga kulundidde ebyennyanja oba tulina kyobuuza kibi kati tulowooza nti awo tuyinza okuteekawo abavubuka nga emitwalo 2 mu bulunzi bwaki bw'ebyennyanja ate abavubuka tebabeera abavubuka mirembe gyonna ate bakula nga bwewulidde bali abali mukyere abajja nga balimi kati baddayo dda mu byalo bagwerimira kasita bakoppa omukyayina kati bali mu byalo bo bennyini ate bakozesa bannaabwe nga bagwerimira eyo kyamaanyi era osanga omuntu alima ensawo 10 ez'omukyere mukalungu eyo badde sinakigoberera bwe kiri so amagezi tusobola okugajja wano so ebyennyanja bwe tunaabitandika okubirunda olutalo luli olw'abasirikale nja kubasekerera nga abasirikale nti namwe mulyawo nze abantu bange batwale kukira by the way nali ntandise Kamunga n'okuba w'amaato nga nenda kuleeta cages naye nga n'omwalo ngenda gukola nali ntandise ogukola bwe bali bakola naye lwakuba bagwamu amaanyi kubanga bali bagirira mukwano ajjako ne minisita odowa walonda abawalabu abaegypti Muhammad Aziz abo bagirira mukwano gwali mukwano gwange nabo ng'abantu bwenna bakolako tulina omukwano gwe tujje twagujja olidde kakati abantu abo wenzirayo awo entandikira era njagala okugumya b'Ekamunga nti ngezaako okulaba nga ndeeta ebyuma nkugira essomero ery'amazzi ngenda kusima dayiki yeetoolola essomero eryo amazzi ago nga lwanyise omulundi guno galeme kulemesa abaana kusoma ndi mu nteekateeka saawa yonna mbatuukako tuyanze nnyo gatuuliriza oli ku Lwasa Mayinja